tugenda kwasa buvunanyizibwa buli mpira gwe tugenda okutuukako, buli mpira tugenda kuzanya nga final. Sijja gamba mbu neerabira maaso eyo nti ngenda kubeera ku final nedda. Sinaba guzanya naye nga ndi sure buli mpira gwe tugenda ozanya tugenda gukwata gumu ku gumu tubeere nga tutuukiriza ekiruubirirwa kyaffe. Uganda Christian University Mukono bali mu kibinja kyekimu ne Kumi University, International University of East Africa era nga bano bayitawo n'obubonero 13. Nkumba University bali mu kibinja ne Makerere University Business School Moves, University of Kisubi ne Muni University era omutende Sulaiman Bosa akkiriza nti bakuyitawo. Tetumanyi nsamba ye, tulaba videos ku games eziba ziyiseewo naye tetumanyi nsamba ye, naye tamanyi nsamba yaffe kubanga tetwefeesinga ngako. So kituteeka mu balance fembi era kituteeka mu 50-50 position okulaba nti anaaba yetegese obulungi kuolwo yajja okuwangula omupiira ogwo. I'm representing my team and we are so much contented and we are happy that we are going to play UCU because this is one team that I've never played in my life and I've been longing to play against them, and now that the game is tomorrow, I'm so much happy to play with them. Tuwaiza Mukono abawagizi b'amassetendekero gombi bakira buli omu aweera nti ssettendekero ye yakuyita ogenda ku mutendera oguddako. Nzikiriza nti abalenzi bali in shape, nga nzikiriza nti basobola okuwangula ekikopo kino kubanga beba defending champion, ate nzikiriza nti nabo bekkiririzaamu kubanga babadde bakola obutaweera. Quarter finals teziba nnyangu, tiimu ne weeba naffe esobola oziwangula, naye tukkiriza nti tiimu yaffe yetegese bulungi era bali mu shape nnungi okuwangula omupiira gw'enkya. Nkumba agenda kuwangula, bagenda bakuba 3-0. Kati enkya nsuubira okuba nga tugenda okuba abaana ba UCU, tugenda kuba koolo 7-2 ate tugenda kuva nga tuli bawanguzi, Mukama abawo omukisa. Tusuubira kugoba omupiira gw'enkya goolo 2-0, UCU ejjenga yeetegese. Kusomweza 29 Kyambogo University abawangulako ekikopo kino wansi w'omutendesi Deo Serwadda bakwambalagana ne Makerere University Business School abalina ekikopo kino emirundi 2 wansi w'omutendesi Charles Ayekombuzi. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.